Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak eri baganda bange abaisilamu bonna okwetolola ensi yonna. Ono emusinziro obanga mutulaba. DJ Jenny P is my name aka Semakula Janesha Bawasofi Bweyamuyingiza omugole. N'olunaku olwaleero tugenda tufutuwayamu ekibozibozi. Ramadan nga wetambula omukyala ono mbadde munoonya okumala ebbanga naye ate nga namwe mumunsaba okumala akabanga. Lowooza ani gwendeese olwaleero. Nina omukyala gwe bayita Queen Masolo. Queen Masolo bajja kuba tubuulira erinnya Queen Masolo ani alimu ayitandika litya because bwe tujjukira muke mabega awo Bad Black Mama Jona omubwati naye yali yayita Queen Masolo. So kati n'okubanga nono ye Queen Masolo ajja kuba tubuulira rank yajja ludda wakuba omulimu mu bufu bw'omulimu gwakola n'ogwa Mama Jona. Queen Masolo ranka nickname linnya ekitiibwa obituukako otyo okubanga bakuyita Queen Masolo. So n'ensonga eyo oba owangalira ku mutimbagano face simpya mukyala abeerako nnyo ku TikTok awo ng'akwasaganya Instagram sinyo naye Facebook, TikTok ne YouTube and issue want clip bade muzaba nga zitambula ez'enjawulo. Alina emboozi ennyuvu ate era esesa ate ng'eyigiriza at the same time. So just sit back, relax, enjoy ekibozibozi kya leero wano ku Tindi Files. Nenyongera obebaza nti mwebale ku subscribe ku channel n'okusharinga waka waffe. Tujja kuba tuwa content ali awesome in Uganda and outside Uganda. Queen Masolo kasooka babuuzeeko ogamba otya mangu? Ndi bulungi, muli mutya abatulaba bamikwano? Kansubire muli bulungi. Okay. Kansubire mwetegerera. Osoundinga bulungi nno. Oyo ojja okole ku radio oba ku TV, osobola ku mulimu ku radio ba TV. Na era n'empeereza ninga era aweereza abantu ninga presenter. Bakubaza empeereza beetegerera myaka 18 n'okwambuka. Kikyotegeeza nti omuntu okubanga yeetegerera. Kikyotegeeza omuntu okubanga yeetegerera. Anti byenjogera bino bisaana omuntu ng'ategeera bulungi waba muto bijjamu obuzaabuza. Yesebo. Ogamba myaka 18 okudda waggulu. Bw'otyo bw'otogamba mu video bw'omutero bulabaawo. Queen erinnya Queen Masolo lifuna otya gwani amanya gamatuufu? Amanya gange matuufu nze Kemirembe Slivia. Okay. Ensonga lwaki oli mukumisa kasoda tosiibye hajati? Ate n'obusiraamu bwali kunyumidde. Okimanyi? Obusiraamu? Ng'oli hajati. Nafunako ajawe mabega yantegeera ne mugamba gwe kasitondeka mu byambalo byange nangamba ate olina okwambala ebiwanvu ne mugamba aji kusikiriza ng'olaba effiga kati ate wenna gyewo ne nyambala ebiwanvu effiga ejja bba terabika olaba wofuna ajati owokubiri nga tokyalaba mafiga ne mga aji nedda kati aji era kulumbye mu nkola ki ngagala kujja mulimu guno gw'olimu akuteeke waka akuwase Kweli? N'omugoba bw'otyo? Ne mugamba nangamba naye watuuka ewaka olina okwambala ebiwanvu. Abaana bali ku mutimbagano awo baagala okufumbirwa gwe ofunye omusajja ate gwa mugobe. Akasawo kasimbi kali kati. Byonna naye nnyambala. N'ekulemesa? Nemesa. Ofuna ogenda n'omwavu naye ng'akulese n'oyambala by'oyagala? Ngondese ne nkola bye njagala. Kati munaalya ki ate? Munaalya ki? Naye n'abagagga abagaba emirembe gye bali. Soko nyumizeeko olafunye ku mugaga b'emirembe. Olafunye ku mugaga b'emirembe. Gye bali nga ye ayagala ne wooba ewaka oyambale nga ng'omusikiriza. Abofunye nga bameka? Ofunye nga bameka? Gye bali bangi nga ye ennyambala tagirinaako buzibu nga ne bino byokola tabinaako buzibu kuba omusanyusa. Bino byakola entertainment bu video bwenkola abantu babeereyo ne beetuulireyo nagaa leero Masolo yayogedde ki? Najja kakadde biki n'aseka. Badde manyi nti mulimu guli gwokola guli mu kwogerako nti naye aba agwagala n'akusiba kandi nga tosigadde obikola. Kati n'olaba kino ekintu mukiraba bulala. Omuntu asobola okujja nga azze kutemesa n'asanga nga bulijjo byanoonya by'olina n'agamba owaayo olaba otya bwe tutemesereza ddala n'afuuka kiraya nti oluvaamu n'akuwasa n'agamba jangu tugende eka. Okay. Nga tunatuukayo tujja kudda emabega awo ku mboozi y'okutemesa. Wakulira mu bitundu ki? Bazadde be bali maama ne taata oba? Nakulirako mu bitundu nakulirako Entebbe eyo. Then nenkulirako oluddawa? Kisubi. Then nenkulirako awo e Kabojja. Yes. Maama taata we bali? Gye bali. Entebbe? Bali Entebbe bali? Buli omu ali mu bitundu eby'enjawulo. Bayawukana oba bakyali bonna? Bayawukana. Mama yani tata yani? Mama yani tata yani? Gye bali.
Mama Queen, Tata Queen. Are they proud of you and what you're doing? Nago mwala wabwe bakubira kasimulizi nga tata nakubira mama nakubira. Sibawuliza nnyo. Naye nga mwogera wansi ne wayo. Na si nnyo. Wasemba ddyo bawulizaako. Ebbanga eritaligere. Ng'omwaka guwera. Akasimu kaali kagamba kike mwasemba okunyumyamu ne maama oba ne taata. Akasimu akamu kaali kasaba buyambi ng'omulala tagaba buyambi. Ngana tagaba. Akasimu we kaali. Sigambye ka maama eri taata ngamba maama ng'akubira gwe taata ng'akubira gwe mwayogera ku ki? Ensonga ezo nga saagala zoogerako nnyo. Nanti abantu baagala okuzimanya. Baagala okuzimanya oba oli abaziigireko. Nasemba olaba taata nga tugenze ziika maama affe omuto mukyala we yali afudde. Okay. Temwafunamu budde buwayamu? Twayogera then buli omu ne yeeyongerayo. Ku mutimbagano abeerako n'akulaba n'ebyokola bimanyi. Era buli omu gwe kasita oba Munnayuganda ng'olina essimu oba olina okundaba. Olaga toyagala? Omulimu guno guyingira otya kuyi? Omulimu guno nava ewaka nga nina emyaka 16. Okay. Kakati olwo nvaayo awo obulamu obutandika okukola ki? Okukalubamu. Kati awo myaka 16 obulamu butandika okukalubamu. Kati nva nti ewaka nali senior 6. Senior 6 natuuka nali nsoma. Kati nga mbeera wa anti wange ng'olwo nga nvudde wa maama ne taata omuto nga bangobye. Okay. Nengende ewa taata nantwala ewa ssenga wange. Nangamba wano woba ogenda ova ogenda osome senior 6 okitegeera. Okay. Kakati weratuuka nasomako wiiki nga 3 ne tuuka nga taata baali bateesa ne ssenga wange oyo ajja kuyitanga buli regular muwe ssente senga emmere gye yafumbanga taata alina ogisasuliranga emmere gye ndya nga kusula kwensulira obwereere okitegeera. Kuba naye yali yamugamba naye single woman single mother alina abaana ab'okulabire kati emmere yange alina osasula anfumbire. Kati wiiki 3 zitambula bintu bitambula bulungi nva ebusega nzije natete ku maka yosoma. Kati wayita wiiki 3 taata abula taddamu labika amasimu agajjako tagakwata. Mba ku ssomero nvaayo bulungi nkomayo waka ng'obimanyi omwana ava ku ssomero akooya ajja kulya kamere enjala emutta sanga amasowaani mwoze ganyirira gali ku butandaalo obwo. Ne ngamba akanyingireko munda era tewali mmere ne mbuuza ssenga badde nsaba kamere leero temwaterekedde kamere tekaliiwo. Nangamba mannange emmere eyo gy'olaba teriiwo. Taata we ennaku zino takyayita wenkolera amasimu yagajjako blockinga ate ye yampanga ssente ze ez'okulya twateesa emmere yo alina ogisasulira kati nange siina kyakuliisa. Olwo nga bateesa ssente zenkana ky'omuwendo yagugamba ssenga zalina okuwa gwe nga gw'omu zayika zaalinga mu 13 buli lunaku. Okay. N'agamba kati nange siina kyakuliisa. Konze nenkeera neŋŋenda nga ngezaako tunoonya amasimu ga taata omukubira biki eri ewuwe ayinayo mukyala omulala tosobola mala gasaalimbirayo tomanyi waabeerayo oli omukyala mukambwe okitegeera. Taata takola ki? Takwata masimu ablockinga tegaliiko waagajjako okitegeera. Kati natuuka nga nina okgenda ku ssomero tetwasasula kawunga mbu nina okkalya. Nali nina kweyiya siina ssente zakuliira ku ssomero okuregisteringa senior 6 kutuuse baagala ssente bali registeringa abaana jjukira kubaako ne time wekukoma okuregisteringa tumunoonya tetumufuna. Senga emmere ewaka amasowaani agooza naye yaggalawo effumbiro yadde n'akamere siraba. Transport yagenda ku ssomero jjukira tosaatambula kuva Busega paka mu Makaayi era okazzeeyo transport taliiwo. Tutuuka ba registeringa basaba ssente za registration tewali. Tikyanjogerako naye agamba
kale kati singa gwe obadde ofuna ewaka nga tosiiba njala naye nga waliyo ekyokulya ng'olina ne transport nze naali kuyiza na registration gwe n'osasula ng'onona certificate eyo ebyo weebityo maama ye nga tomuwuliza kati tutuuka enjala nnyingi waliwo omwana awo gwe nabeeranga naye ng'abeera eyo obusega naye nga tuva naye babiri ku ssomero yagale nga tugenda mu maaso ewamu tutukola ki tobikola bireke ewamu tukola ki nga tutambulawo ewala ne tulinnya ku booda bitaano babiri ne bako we tuteeka ne tumala ne tutambula kati nga yaŋŋamba naye sengawo ng'akola bubi okkumma emmere nze kyengenda okukola ewaffe nsanga bantelekedde emmere gye ndyako then n'ekiro nenziramu kati we tunaatuukangayo nga tugabanako ekitundu nga nange ndyako ekitundu ng'ogenda osulirira ekyo kati embeera ng'eri awo transport tewali ku ssomero osiiba njala ogakanula paka w'okomawo regulo ne mugabana ku kitundu ky'emmere y'ono omwana n'ogenda n'osulirira ekyo ne tutuuka akaseera ng'embeera ekalubye nga tekikyasoboka munula bulinga mukalubiriza nga tekikyasoboka yadde n'akamu bino ng'embeera yakatandika nafunanga boyfriend bw'omu buto obwo obumanyi 12 simanya nga 15 ne weeyiyayiyako ogenda nga tewakyali boyfriend obukubya nnyo zaali nno nga nnyingi mu ssomero ebiseera ebyo maama ogenda olaba nga tewakyali boyfriend obo bwebazeeko ne ŋŋamba kankole ntya ekintu kino kankyesonyiwe ate mu ebyo ebiseera waliwo zino paslip ezo eza senior 4 gy'olina otwala kusomera baku registering yabula paslip yange yabula ticha yangamba kale leeta paslip nze nkusasulire muli nsasula nga certificate nga paslip erabika nga nkeera ku makya nga ŋŋamba kanve mu ssomero kankite ekintu kino nga n'enjala nnyingi ewaka ng'olya yadde n'emmere nga masowaani agooza yagaa sirina kyakukolera nange ondaba baganda baabo ndi singo nze abakuza nze abalabirira sirina taata waabwe emmere ngawa nga pye step ki gyewazaako awo kuva mu ssomero nga nva mu ssomero we navaamu nga naye sirina waakudda ng'ewessenga awo nawo njagala nviirewo ddala kuba n'omuntu amuma omwana omuto emmere naye taba mwangu obumere just akamere taba mwangu kakati nga nkola ntya nga nkwata akasawo nga mbaako mukwano gwange gwenkubira yali abeere ne nateete we namukubira nga mugamba mbadde njagalayo ku mulimu sirina kyakkola wenfuna omulimu ebisigadde bijja kwekola byokka naŋŋamba kale jangu nkufunira omulimu nga nzija bulungi n'akasawo kange mulimu engoye nnya wenzija obulungi nga ŋŋamba tuulako awo nga ŋŋamba naye obudde bugenze ono gwe njagala akuwa omulimu ajja gukuwankya ssaawa mmeka ku makya ngambye tukeereyo naŋŋamba kati ogenda ssula wakonze ew'okusulawo siyina wadde n'akatono ng'agamba kale obudde nga buziba nga tugenda mu loogi nga tugenda mu loogi kusulawa kusula eyo era bimanye ekiddako olwo ntandise ensi ng'enkeera ng'akola atya nga ntwala ku mulimu enkeera we yantwala ku mulimu nga bagumpa bulungi nga basasula buli nnaku 15 eza allowance ezigwali gwa mobile money then n'emitwalo 15 omwezi kati we bagumpa nga nkolayo kaawo olumala nga naye nali sirina wakusula okitegeera okwadda omulimu olwamala okukola ng'oddawo olwamala koolo lwennyini lwe namala okola ye bagumpa nga sirina wakusula era nenzirayo ewaka eri ewa mama ne taata gye bangoba ne mbagamba nafunyeeko wano omulimu naye sirina wakusula munyambe munsuzeeyo munyambe munsuze ewa mama nzaala ne taata omuto ne mbagamba munyambe munsuze we nafuna ssente ezesasulira ennyumba ngenda vaawo wano taata wange omuto n'agamba beerawo okole kasita afunye omulimu kasita ogenda bba tosiibawo nga nkola ki nga mbeerawokko we mbeerawokko naye nga embeera ki embeera bikonde
Embeera si ya mulembe. Ekitegeera? Embeera nga si ya mulembe eno neeri nga maama takikiriza bulungi. Ekitegeera? Kati olwagira nga nina ovaawo ewakaawo. Neera? Nga nina ovaawo. Kaakati we nagira nga nina ovaawo, nalina mukwano gwange omulala omuwala. Namukubira ne mugamba siina waakubeera. Njagala beerakokko naawe. Nkole ekintandikiraawo njiye obulamu. Nangamba jangu teyagaanako yadde n'akatono. Kaakati olwampita ne ngenda bulungi era n'akasawo kange. Saatambulanga na ngoye nnyingi, kasawo ngoye nnya ng'omuntu hasola. Ne ngenda bulungi ewa mukwano gwange. We natuuka ngenda omulaba nga ujandagirira ndaba loogi. Luumu zisimbye layini nkuubo, loogi ze nateeteezo. Ne mugamba ate kaakati obeera wano. Nangamba munaye saayagadde kutiisa. Naye nagambye naawe ojje onneegatteko tuyiye obulamu. Nze mbeera wano mu loogi ya mutwalo naye nze bansalirako engeri gye ndikiraya nti owa buli lunaku kati mbawa 7. Nangamba naye tugenda beera wano tunoonye ssente tupangise enju yaffe just kabanga kagereko nze kale. Enkeera ngenda olaba omusajja akonkona ayingira. Ngenda olaba omusajja akonkona ayingira. Musajja wayingira nange ni muntu mukulu nkitegeera muno abana omusajja ofulumamu. Nenfulumamu. Ne babeerawo nenkomawo oluvannyuma. Ngenda olaba omulala akonkona ekira ayingira. Nenfulumamu. Ne babeeramu nemmanya nennyingira. Nakyo kikugira mbongo olwo? Ba boyfriend be. Nga sinnamanya. Nyendola enkeera tugenda mubala musajja mulala nemmanya kati eno business. Kati olwagira tubeerawo kennaku nga 3-4. Nangamba kati olaba engeri gye nnoonyaamu ssente. Naawe olaba ssente nzinoonya mu bulumi naye naawe oli muwala mulungi olina abasajja abakwana. Kati naawe bakkirize obaweeko bakuwe ssente kuba nze nkooye okuliisa. Sikuzaala mbu naakuliisa nga nsasula 7 nkuliise tulye ffenna gwe nkulabirire nga naawe oli muwala olina ky'osobola ow'omusajja. Ne tugenda mu bbaala nanfunira omusajja. Kakati yanfunira omusajja eyasooka. Nga ngamba kola bw'oti twetaaga ssente loogi biki enkya tetulina nange sifunye musajja biki. Yanfunira omusajja eyasooka. Kasunda bbaasi nga ngenda. We nagenda ne ntuuka mu room. Kasunda bbaasi oba otegeeza ki? Nga nsunzeemu bbaasi ataddeko pressure nga ngenda. We nagenda ne tutuuka mu room nga sibimanyi ebintu ebyo eby'okwetunda nga mmanyi omuntu olina waako boyfriend wo. We natuuka eyo bulungi nnyo ngenze kikonfide tuuka omusajja agira biki saakaaba amaziga. Ngoroka biraki. Nakaaba amaziga. Majo kikaaba. Nga tenze mbimanyi. Wabikolako ne boyfriend. Wabikolako ne. Ate nga sibimanyi mu level ey'okuwa ey'akasente. Nga n'omusajja simumanyi bamufunidde bufunizi. Kati yasigo kukaabya ng'olaba ogamba kiki kino kyengenda. Nakaaba amaziga gali gennyini. Omusajja ne mugamba bambi kale we naakumanya nja kukomawo nkuweeko naye kati sikumanyi naakakulaba. Biki. Olwagira omusajja ali wakisa nangamba kale genda kwata transport. Yakuwammeko transport? Mitwalo 2. Nangamba kwata transport kale genda. Saidi ze yekyengera. Nangamba kale genda. Siwala. Nangamba kale genda. Olokomyewo nakwatibwa ekisa. Kati nkomawo nga mugamba omanyi bino ebintu sibisobole. Ngaddamu era nga nfunira omusajja omulala. The same day? Nga tugenze mu bbaala. Nga abasajja bagamba mpa kitooke ekyo. Yantwalanga mu Labamba eyo Labamba. Ne mugamba nkubuulire. Nga abasajja abampa ate nze nvuma bavume nga simanyi. Kazanyo katambula. Ne mugamba nkubuulire ebintu bino nze nogolaba sigenda bisobola. Woba oyagala tufune ssente ngenda funa boyfriend. Bano ba boyfriend abankwana manye mbu boyfriend wange ampenga ssente. Naye nze bino sijja bisobola. Nangamba nze ngambikola biki. Kati olwakera nangamba omanyi kyogenda okukola bw'oba tosobola kukola kuleeta ssente naawe olaba embeera gye tuli mutambula ogende sigenda kukola ki? Kusobola. Sigenda kusobola.
nga nkwata kasawo loza no nga ninewo okudda nabikusobera nga nsanga bawala bali balina ye batuulaawo nga ntandika beefasa olwononoonya wa kubeera nga bangamba ffenna tugenda ku mulimu kukola nga mbagamba nga bangamba ffenna tuligenda ku mulimu kukola nga mbagamba omulimu oguliwa nga bangamba tulina ebbala gye tukolamu awo nga mbagamba mulina ebbala gye mukola mukamba werekere nange njagala mulimu waliyoko ku mirimu nga bangamba tugenda ogezeeko nga tugenda bulungi we tutuuka nga ngamba ow'ebbala omukyala ampeeyo ku mirimu nga ngamba tandika okukola nga mpa obwa waitress nga mulimu ngukola yakwanguyiriza bwala tandikirawo okukola yangamba tandikirawo okukola temukanyiza ku musaala oba alaawo ensi yangamba tandika okukola n'omusaala gweomuntu ali mu mbeera embi ebyo aba atayagala nalingiriza aba amanyi ogenda mutwala bubi kasaala banga ofunye omukisa awukiriya buza na musaala nga nkwatirawo ka basiketi ka bbiya nga ntandikirawo mutambuza tutuka saa 7 ogw'ekiro njuyira eri bangobye sina wa kusula nga ngamba abawala mbabuulire baana mmwe sina wa kusula nga bangamba kati okoze otya ogenda sula wa nga mbagamba kyemuba mukola munyambe ngendeko nammwe nsule ewammwe nga bangamba tetulina wakusuza nga mbagamba mulowooza no temugaanidde bwereere okunyamba sire muntu mubi nga bangamba tugambye tetulina wakusuza nga mbagamba tugende nja sula wansi nga bangamba kale tugende nga tutambula tugenda bakuwa sente mekolo mu bbaala ebbala olunaku ngomaze okunyuka baali basasula mwezi ngabakuwa mekolo omwezi emwezi gali 18,000 si wabinyeera biseera ebyo nga tugenda sijjukira nga tugenda bulungi nnyo nga mbawerekera ngenda tubuuka emyala egyo emyala gye nateeta eminene tugenda tweyongerayo eyo musiramu area bazita batya geto tuyingira mu geto eyo tubuuka emyala tubuuka tuyingira mu geto nga tutuuka kayumba nga kattaka omaye obuyumba obw'ettaka obulimu n'essubi munda n'ebbaati n'enzigi ez'olubaawo naye ng'oluggi wansi waliyo ekituli yekintu kisobola okwewalula ne kiyingira nga tuyingira nze nga sitidde ko nze kasita waakusula nga tuyingira bulungi tusangamu akatanda katono kali awo buno obutanda bwedda obutono ennyo nga kuliko abaana babbebi 2 nga beebase nga kuliko nga abawala 2 nabo beebakooko kati nga babbebi bo beebaka batunudde eno abawala omu yeebaka atunudde eno omulala yeebaka atunudde eri kati nga nze sirina waakusula nga bangamba twakugambye n'otwesibako nga tetwagala ojje mwene embeera watwesibyeko ko nze ye nabeesibyeko temuyinaayo ssuuka nga bangamba zino ze tubisa abaana nze tuyina nga nzirira engoye zange nnya lumu nga nduteeka wano olwona akayuma kattaka temuli seminti nga nduteeka wano yadde staka nga nduteeka wano nga neebika engoye zange 2 nativikako ku magulu awo olumu nendwambaza esaati najambaza amagulu olala nenduteeka wano ku mikono kati nenkola ntya nenneebaka naye empewo jjukira guli mwala gwennyini gwe guli awo mu maaso munene wansi w'oluggi waliyo ebituli empewo eyingira direct ndi ku ttaka neebase kuki ku ttaka ng'ettaka linnyiga lirimu n'obugulumu werikirira we lyambuka mpulira ko nze nja kwebaka naye olugero lwatuukira bamugumu ng'asula ku ttaka ettaka lyanyiga empewo mugenda okucaka masaji emyala egyo ginnyogoga egyo kasita lwakya n'otulo natufuna oba saawa zaalinga 11 nga neekyusa we neekyusa otulo netufunamu awo nenzuukuka nnya neneebuzaabuza saawa ezawera 9 nga naabanga tugenda ku mulimu tugenda tutembeeya bbiya nga ngamba nyini bbaala omukyala baali bamuyita Silivia jukira nange nze Silivia kati nga yandabye bambi nanjagala ate nga ni muwala mukozi nnyo nze ni mukozi kati nanga ow'ebbala ne mugamba nkubulire nasuze bubi sina waakusula naye gwe nnyamba onfunireyo ew'okusula nangamba mune nze ndi mufumbo sina gye ngenda kutwala naye gwe oba oli bubi bw'otyo nina sitowa yange ey'ebintu mwentereka ebintu naye nina restaurant nengamba kantekeyo amasefuli amatamu ebiki ebimeeza we ndiddamu ofuna ssente njagiddamu kati oba osobola osulayo ko nze nnyabo teri we sobola sula ng'agamba DJ
omumala okunyuka mwambuse eyo mutundwe store yali eyo mutundwe waggulu mwambuse eyo mulage musende ebintu afuneewo okwebaka watutukayo mu store nga tusenda ebintu masata mu biki nga tusigalawo space kati katugeze nga wano ne wano omufaliso wegugenda omuntu wasobola okwetalira tewali mufaliso yali store nga nze omuntu nze agenze n'akasawo akengoye zaffe ziri engoye nnya fumita emboozi kakati koora ekiro nga nteekawo engoye era nga we nasuze eri olugoye lumu obadde ki olugoye then n'okwebika okubakubako enfuufa wano oddamu noyambala okubayo waliyo ku budeeyo kakati nga wayita ennaku nga nkola ki wayita ennaku nnya naye ze nnaku ennya ze nabeerera mu bbaala eryo nga waliwo bano abasajja abakwana ebyo ebiwala ebitootototo ng'okigamba nguliraayo bbiya ng'akuwa 13 ng'oziteeka kuno ng'okigamba nguliraayo emmere enjala enuma ng'akuwayo 5 ng'oteeka kuno ng'otambula ekiro nga muddayo waka n'enkyawe batyo nenfuna emitwalo 4 nengende nateete wabeerayo abatunda ebikadde bangi nengula omufaliso omukadde akatono kali ka mitwalo 4 nenzija nengoteekawo neŋŋamba nenfuna nkwana ne mugamba nsula bubi empewo eba enfuuwa nguliraayo obusuuka n'aleeta obwo obwakenda obwo obusuuka obwo obutono obusofuti obwo kakati nembeerawo wiiki ng'emu omulala boyfriend ne mugamba gwoba onjagala tosaako ngamba onjagala nga nze nsula empewo enfuuwa ngulira bed cover newayitenaku n'agireeta ali ankwana owena bamekulu ba boyfriend nga 2 kakati nga mbeeramu nga nkola kati wabeerayo zino naiti z'abayimbi abateeryo mu mabaala kati nga omuyimbi omu ng'ajja nga ndowooza nga ndaba nga ntegeera nga ngamba mpa ennamba yo nga ngimuwa kati olwagira nga ngamba nja kujja nkulabeko obeera nga mbeera mutundwe eyo waggulu gye nsula nangamba nange maama wange gye bamuzaala njagala kujja kulabako naba nze olaba maama nga manyi afera kati enkeera nga lukeera nga nkubira essimu nga ngamba waaye wangambye obeera wano mutundwe wano nga kowetera wano ku kalina n'oyingira eyo munda konze nangamba nange mbadde mbalaba maama wange wano wendi we wangambye kati nga ntandika ottamu olwo nno kuba mbeera mu sitoowa sisobola alagayo omuntu obugambye otya tugenda nga twerabawe tuti mu maaso ng'ali awo nga nkyasobola okweka esitoowa muyimbi kyoyo yali omuyimbi kati alinamu mboirako nomukama just ono mukama mboirako bamuyita Green Daddy gyali kakati omuyimbi oyo guy ng'akolaca nga mugamba naye gwe kakasa onjagala nga ngamba nkwagala njagala laba woobeera tuyingire tulabe naye nga muyingiza mu kifulukwa nga amasowaani gali eyo enzikiza entamu ziri n'omufaliso gwaffe ogw'ekyena n'alabawo bulungi olwagira nemuwerekera naye nga neekakasa tagenda kuddamu kukwata simu yaye kuba abavubuka basinga mamanyi teryagala muwala asula bubi kitegeera n'addamu era nankubira najja nga nambulako kati olwagira then relationship nebeera serious kati yanzijamu mu ekyo ekifulukwa nantwala enabweru gye baali babeera ne manager w'omuyimbi omulala then obulamu ne butandikirako eyo okitegeera kati nga mbeerayo then olwamala relationship nekola ki kyekyagitta omusajja yatujja mu store natutwala mu bulamu obw'amaanyi buzibu bwavaawa gwewabuleeta yabuleeta things happen things happen awo nawunja wabeera mulambulukufu oli w'amazima kati gwe kyogamba ngenda kubuuza lwaki mwayawukana ne girlfriend wooli nga nange nsobola okubuulira nsobola okubuulira aneddera ebintu mugira ne mukola ki ne mukita life is a journey nenze mbalina omukazi omwanti bwe buzibu bayo wazaalibwa twala eri naawe tugende mu maaso kati yafunagayo omulala nga tubeerawo kati naye era ali mu music industry naye manager wa muyimbi tabanga manager yakuba busu munne
manager wa Muyimbi kisoboka abantu bazibu muzabo awusoko otangaza obulungi manager wa Muyimbi wangambye manager wo ono oyo yali mulala oli manager kati ono ne manager mulala tugende maaso kakati nga tubeera waawo kati nga njira nga nzaalayo omwana naye mu biseera bya covid oyo manager ekitegeeza wakazaala recently mu biseera bya covid awo nga nzaala omwana kati wenzaala jjukira covid yanyiga abaana ba industry abo baabagala nnyo be basinga okuggala yabanyiga abaana ne beeyagula obwavu ne bufuuka obwavu okitegeera kati famire zonna oba abantu abali badipendingira kweyo industry kyatagala n'okwawukana kwali kungi mu mafamire jjukira kati twogera amazima obwavu ze zimu ku factors eziri main ezikyasinza omumenyaamenya amaka agasinga kubanga obwavu buleetera omuntu stress emotionally mu mbeera mu buli kimu okitegeera obwavu kati mwobo obwavu awo nga gayasooka asikamuko ng'agenda okweyiyayo ng'omuntu okitegeera kati nga nsigala n'omwana mu nyumba ye nga nsigala n'omwana kati we nasigala n'omwana nga baŋŋamba omwana lwaki tomutwala ewammwe nga ŋŋamba omwana ono akyali muto omwana anyuma otwalira omuntu ng'ayogera n'agamba njagala mmere ng'atambula okitegeera nga Peter tamukunkumula ati okitegeera ng'omuntu asobola omumanya n'agamba mpa woota mpa kino okitegeera naye kati omwana atasobola kwogera oba atasobola ku expressinga osobola n'omuwa emmere n'agigaana kumbe ekirala kye kimunyizizza gwe n'ogamba agaanye n'omusiibye enjala so ne ŋŋamba akansoke mbereko naye kitegeera mukuzeemu aveemuko kati mweyo process nsigadde mu nju ya 25 omwezi nina okulya nina okuliisa omwana kidi nina abaana ennaku zino babbeeyi ebiporegi bye banywa amata epampa eza buli lunaku ezitatadde balwala essenyiga biki naye nga omusajja nga wenkugambye industry eyo yanyigibwa nnyo oli nga ne waba agenze kukola nnyo nga asobola okugirayo lumu na lumu ate naye ng'omulaba ali bubi yeeyiyawo eyiyo okitegeera kati naye olubuto mbuuze mwamala kikkanyawo okuzaala oba byajja totegedde no bintu mubikanyako nkugambye before covid abo abaana baali bakikuba nga life eri good abaana baali bakikuba ng'embeera nnungi kati olagira nga neŋŋamba nkoze ntya nina nno okulwana ng'omuzadde omukyala nga oluusi abazadde abo balaba oluusi asobola osiiba enjala n'agisiiba y'omwana afuna ekyokulya ne waba alina 50 oba 6 konna n'akateekamu mwana n'amuguliramu ebintu eby'olunaku kuba okuliisa omwana olunaku abaana babeera bbeeyi akeera ku makya kammonde mutuntu oregulo wabeerayo awo amata mu buugi epampa okitegeera butunda kati asobola ozigamba kangulemu omwana kati nga nze oluusi wemba nga sirina jjukira ebiseera ebyo tosobola tambula abakulaba baba batono okitegeera obeera nnyo n'omwana n'akulaba omusajja alaba omukazi ng'asitudde omwana ekisooka omujjira mu bwongo oyo omufumbo okitegeera ate naawe obudde tewaba oba nnyo ku mwana ono aba full time ki job okitegeera kati ng'oluusi nsobola ogisiiba nze ng'omuntu oba nenywekerezaawo ku bikyayi okitegeera oba omuliisizza kuse ne musigalamu akammonde nga kamu kootasekudde naawe ne weesalako kaawo naye ng'ofubula nti ye ali ki ali fine ali kiriya kati nga wembala omwebasa sawa nga 5 ze yeebakangaawo beebaka leeti omala omwebasa ng'oggalawo bulungi
ng'omaze okakasataaza okukereekaana ng'osooka ogendako ku dduuka ku kkubo nga ngenda ku dduuka ku kkubo nga ntuula nti wentuula wabeera abasajja olweggulo abakola shopping abajja shoppingira amaka gaabwe abo batwazi shopping ewaka agenda okujja alaba ekikyala abuuzaako wedduka okimanyi biki akwanamu awo mpaka namba biki ate agenda olaba oluusi aswadde shoppinze bakuwa omugaati bakuweeyo ki kati ng'owedduka mugamba bitereke kati nga ye sente aziwandiika mu omugaati gwa 14 bamugulidde ne prestige wa 4-5 ng'omulala ajja oba oluusi ogenda mulimu n'abakodo nga gwayina omusaba ngamba nguliraayo kino kati nga nsobola okubeera okuteekayo ebintu eyo mu dduuka ne babiteekayo nze ne mugamba mpaamu omugaati mpaamu sukaali then obeerawo awo essaawa nno ng'emu obamu n'ekitundu then gwe n'okwata akabeerako n'olyoka ogenda ewaka n'okkirira n'ofumba caayi awo ne weeyiyamu naawe n'oweetereza ng'omuntu naye kati olaba ekyo ekintu tosobola kikolera bbanga ddene kubanga batuuka ne bakubuka mu ggwe oli musabirizi ate n'owedduka naye atuuka n'akikoowa ekitegeera kati nga ku muzigo waliwo abawala abawala ababa banyirira bambala engoye eziriko balaga no stress emisana ababa beebase naye ndaba gulovu sawanga 7 gulovu wa gulovu ajja ina byaleeta bakonkolamko n'afuluma n'awaayo ssente n'ayingira ayika afuluma olw'eggula anyirira awunya bulungi n'ogamba biki naye ng'ajja nakonkona n'akugamba kwatayo omutwalo oliisa omwana najja nga balina ebintu bye bagula mu supermarket n'aleeta oba oluusi obuugi omuceere omupaakinga esukaali n'agamba kwata kati nga bampawaawa nnyo okitegeera kati jjukira omuntu wakuyisa obulungi ofaayo nnyo naawe okukola ki okumumanya okitegeera kati ate nze manyi oku interactinga nnyo na buli kika kya muntu kati nga njogera nnyo nabo nangamba nze nomunaye nkola kiro omulimu gwenkola mpaaka abasajja konzo bawerako ssente mmeka nangamba munaye nze sikka wansi wa 20 nkuba 20 kwambuka koze wange weyebaye ng'oli mu ssente nangamba naye lwakuba gwe oyina kati omwana mpozi libagamba nga mmeka nateete ewa oli mukwano gwe yali akolera mmeka yiyo 3 ebiri 3 kati owulidde 2 kyekyakugira osooka ombuulire ngamba nga mufuna ssente mmwe kati ekyanzigira lwakuba nze nalina omwana ekyanzigira mu bwongo mbu nina omubeerako nonye engeri gye mujeekajeka nanga mpe ku ssente akweza obwereere ampeeko nga mukwano gwe omanyi bw'olaba omuntu alina ssente ng'oli mukozi wa ssente waddala naawe onoonya ngeri yakuzimujjako akuweeko okitegeera kati lumu ng'ajjanga ngamba waenze nakutte kiddiiru ko nze ddiiru ki nangamba wali omugagga yampadde obukadde 2 ntegeke sexy party konze sexy party nangamba aba ayagala abawala nga ba mirundi nga3 oluusi aba ayagala omuwala n'omulenzi okitegeera nangamba naye kaakati gwe njagala kuwa ku ssente gwe nga gwe jangu obeerewo bubeezi just your vibe oluusi aba ayagala bala bangi awo nga banyenyanyenyamu ye aba asanyuka then nze ku makyankuwa 5,000 nga tolina kyokoze just nzikuwe buwi mugambe waliwo eyabaddewo naye namuwadde konze kale ngamba funa gwolekera omwana maama sawa emu ey'olweggulo nga twambala ngamba yambala bulungi weekubeka makeup weekoleko yambala wiigi n'engoye ezisingayo obulungi tugende nga nfuna gwe mmowa gwemulekera omuwaani yali mukyala nga neibaawo kati nga tugenda bulungi wetugenda tutuka eyo tulya bipiza tulya biki nogamba this is the life nga nange bipya kunze kapata kairuddawo kali ku Impala mwana munyonyo wano ku Impala mpulira kakati nga tubeerayo eyo banywa shisha banywa wayini buli kimu nga weekiri baabagala bayingire vibe ku vibe kati omuwala wajja nkuba akamba aŋŋamba owaaye wategeddeko nze wange ate omugagga agambye oli omuwala gwe namuleetedde omulala ye tamwagala ayagala ggwe
konze kakati ebyo nga tewabingambyeko tugenda kola tutya ngamba naye kakati oyina okuguma kubanga oyagala ssente konze nga sibalabye nga mugenda mwekebeza akawuka ngamba afe tukozesa no protection nze patterns agigira era nze azireetera nazirese dda nangamba naye kakati mugenda zikozesa akoleko kakoze omugagga talwa nawo naye omala ogende ewaka n'emitwalo gya 25 pulira nokuluna munganda be sente zetagala nti asembedde owaayi nti asembedde wabalabala modi waba renti asembedde mugamba ngenda kikola nobala oli owesatu nobala 25 kati ebyezigala ffe lyasosa sigala alikuwa wada 25 yennyini nengamba renti nasembedde wano mba at least nkigala yandirodi newe muwaake 15 enyumba ali emmeka yo 25 kakati olwagira n'omunzijukiza nanga ajukira nno oyina renti nayongera kukuba kodi nengamba ate ogenda kufuna sente osigale n'ekintu kyo bamuyitani mwangadde omuwala nagamba golowooza bo bewegomba balina sente bazikola batya mulowooza abantu balina ebyamago oyagala kuba bulungi naye toyagala tugende maaso kati olwagira nga nzikiriza ng'ekiro tugenda mu maaso omuloodi yalina ebiwala bye nga 3 kino mukino nadda mukiri vibe ku vibe wanyi mama omuloodi gumu mpulira vibe ku vibe vibe ku vibe naye mwagamba abagagga ensonga ezo tebazigenda nnyo amaanyi agajjawo teri mwavu bali abaziina oli ateeka miliyoni ze nga 2 ate abamu ku nsonga eri bagambye omugagga talwawo nti ekipawa kiba kitono era tafiirawo nga bino dakiika 3 ameka ziyinza n'okuba oba eddakiika 10 lwaki olowooza omwavu afiirawo anti sente ze buli wajjukira kyeyajja esente ze ng'ayogera abaabo olina ozisasulira alizaali eddakiika 10 ono dakiika 10 nono dakiika 10 nono dakiika 10 ku makya ng'oyo teriri eyo simaka 2 ka 3 kamunira vije junior wakaita mpulira genda maaso namba yange ngamba nkwagadde mpa ku namba yo nga njimuwa machanga bampa 25 gange ngampeta nga nzirayo ewaka ngazazo yakola ndirodi 15 ebisigadde nga shoppinga bipampa ebiji biki bisukali ebinsumbuwa nga ntuula ajiwe ntuula waitenda ku 2 ndaba akasimu ankubira angamba oli biki nga mugawayo wabo bunuma biki sente nino labira omwana ngampa MTN yo nga ntera kabiri ogweddalu mongo ogweddalu ati embero jiro nga ngamba waye twategeseyo kapata akalala mukwano gwera na mugambya enkola yemweri mugagga kyojo nga wambulidde omulimu baga yawo mumanya just gachiya ensembedde simujugira linnya I want problems I don't want peace sobola kati kukubira okufuna oli omuwala ne simujukira it's been long omuyimbi ngwa mujukira omuyimbi ngwa mujukira ati nedda oli twaliko ne mubufumbo kale tugende mu maaso it's been long tugende mu maaso oyagala baana batandika omwetega wetezi nomuddayo kati nga tuddayo mulundi omulala era ku olekera omwana nga takowa complaininga nga muwa sente 2 omwana ekyebiri night number tugende mu maaso kakati nga tuddayo mulundi omulala wetwaddayo naye nakatuuka gayi nga ngamba waye wangambye obakubanja rent kwata sente ogenda osasula rent $10 ngamba naye zikweke bano tebaziraba jeja 36 ati tuba tuzina yanjagalanga nnyo nga nzina nga nkyusa emabega bwenti nga nyenyamu amabina ngamba dda wali onyenye nga akanyugira eby'ettaano cuku ngamba nga izo 10 nazo nga ntwala gye naatereka ku muluumu mu kasawo ku makya eziri ku kiri 10 10 46
kumachanga keera bulungi nga tukereera vibe zawedde ng'omuwala atusasula nga mpa emitwalo 3. Awo na mukaaga 376. Awo soko ombuuli ekyo kyajja mu bwongo. Ngazire waka nga nshiftinga. Nga nvaawo omweyo ennyumba nga ngenda mu ya layisiko. Badde mayinti yogera mu ya bbeeyi. Wagenda mu ya mmeko? 22. Njalo yeesatu. Kati wentuuka eri nga olaba ekifo mw'obeera abantu bye bakola nayo byokola. Wabeera mu kifo nga bano beetundira mitwalo 3 naawe oba ojja laba gyegimala. Naye wojja mu kifo ng'owulira akakadde nga gwe baakuguza 3 tojja nnyega muntu naye ojja kudda eyo gambe naye kiki ekiganye. Kati nzira mu kifo ekirala ndaba waliyo bakyala bafumbo ba ajati oli musawo bali baana basomi bali basiraamu nnyo basaala. Ludda weeyo. Era Salama Road yennyini. Kati nze nongobera nnyo ku Salama Road yoko. Salama Road. Onakyo wangambye ekiri special ku Makindi Salama Road. Ekintu ekiri special ku kitundu kino ekya Makindi Salama Road. Abasajja baamu baddiira nnyo bategeevu nnyo. Ekisookera ddala omusajja wa Salama Road akimanyi okwana omukazi olina omuwa ssente. Omusajja wa Salama Road akimanyi wajja nakugamba mpaako walina obbaawo okusasula lwansonga muno mukutukiramu ddiiru nnyingi. Kaakati omusajja wa Salama Road ye musajja akimanyi nti osobola okukozesa ssente okutasa ssente si bizibu byabwe. Anti kino kyekitundu kyokera ng'enjala ekuluma nga tolinaamu ng'oli sseke. Anti era n'abatunzi masanyu mangi n'abatunzi bangi n'ojja n'otambula okuva wano ne wali oli n'ayimiriza akamotoka n'agamba nkubiraako n'akuwa ekyebiri ng'ayagala kusendasenda ogikube weereete wekka basenzisenza abamuno. Kaakati kino ekyo ekitundu ky'osanga omusajja n'omugamba nguliraayo chipusi oba n'enkoko ne liva n'ateesika n'aggulira naye waliwo gwe nabeerako eyo emmengo naye bannange ab'emmengo bali abasajja baawe bali siriyasi nnyo. Ate batya bafumbo nnyo obwenza baayagala kutwala eri nga yeebuzaabuza. Abamu omuguza chipusi n'enkoko oba ebyegumu ekitundu aba alaba olina obisasulirira ewuwe. N'okugaba kutono osobola otambula okuva eno paka eri naye ng'ekkubo lirimu weka. Salama akola atya? Salama bata n'ozuuka tolinaamu teri njala era nga we nageramu ekyo ekitundu ne mbaga mumanyi saawa yonna nzira ku Salama Road. Wali maama tugende maaso tuba tumiddeko ab'e Salama Road baani bemanyi Salama bangi bakyali bange naye nga tuba tumiddeko mu ngeri y'enjawulo. Tugende maaso olagira nga nsooka mbikola ki nga nsooka mbyesonyiwamukko okitegeera nga mbyesonyiwamu naye era ng'oba okkirira n'osanga kwana n'akukwanga ekyebiri n'ogenda ku dduuka anti abakusendasenda weereete mangu. Basajja bamuno bagezi bainvesta with the brain. Mutima gwakaluba kuba tubimanyi nti bakusendasenda oyinza zirya n'oyitawo buyisi ate si ye muntu gwagenda okuwa ekyebiri ate ogaana omuwa akuddeko bangi basobola osaba era weebuzaabuza ng'agenda kumulala. Tugende mu maaso Salama Road manya katundu ko tugende mu maaso vumbula Uganda Salama Road mumutegedde tugende mu maaso. Kati nga nzija sangako awo mukwano gwange nga angamba ebintu ebyo ebya TikTok. Kati nzijawe nti ku TikTok nali nina ka video kange nali nyambadde ka night nenteekaawo essimu nenkakwatamu nti kati ngenda okayitamu ketegereza nga ndaba wano wali wazimbagatanye wati neŋŋamba bulijjo ndi bwe nti olwono neezuula nga nkatereka eyo kati nga ntuuka mukwano gwange ndira mu TikTok nga mugamba naye nze nina kontenti wange gwe njagala otteekayo nga mulagamu ng'agamba maama totawaana nga ngenda n'ewaabalala nga mugamba nga maama bireke kati ne ŋŋamba bano abaŋŋamba bireke
Nembagamba sijja teekayo video kanji deleting. Nenzi nyengire ekidonga beebase nenteekayo. Mpulira. Ai ngeno keranga ka video katambudde buli wamu nakera kali mu mutwalo. Neba followinga swine baddo. Nego baone mbagamba ngenda kuzaawo bokaba ine 18. Emitwalo. Emyaka. Okay. Kakati ngoli wajitako video nagamba lwachi yagambye 18. Ate atajiweza yasingo chama. Mpulira. Kati bwentyo. Naye wenalina akajja ku TikTok okwo. Ng'ebintu ebyo nakatandiko bikola. Mulimu abantu abamu nga oba yali akulabira mu kifaananyi kirala. Abamu ne batandika ku blockinga. Abamu ne batandika okwesalako nga balaba oba olinga ekintu ekyo okuswaza. WhatsApp. Abamu abakuliranye n'atandika okwejjako. Naye gwe okutandika ekintu si kyangu. Abamu n'akublockinga n'akwejjako ng'alaba oba olinga ekyokuswaza ekintu malaaya. Kati tuli kikyusa bukyusa. Naye abantu abamu olwamanya ngamba oli malaaya abeera ku kkubo ng'atandika omwesalako tayagala abaana be bamusemberere atandika olanga muntu kintu kiri disgusting nnyo. Obudde buno kiri kitya? Ogambe mulimu kiti obudde buno buli omu akikola. Obuzibu obuli ku Bannayuganda buzibu bwe buti. Omanyiza sagala muntu yeesiriwa. Owayiriza bantu. Obuzibu buli bwe buti. Omuntu asobola okubeera mu ofiisi ye n'alya enguzi n'akumpanya ssente aba akoze eki aba tabbye. Ayawukanako n'oli omubbi gwe bakutte wali nga bbye enkoko. Onabera mubbi ali smart. Kati omukazi ali ku kkuba eyeetunda n'omukazi ali wano ku bizinensi ye asiba enviiri naye ng'omusajja amukubira emisana n'amugamba jangu twesange mu loogi n'avaawo n'amala n'akomawo. Bonna baba beetunda naye omu aba simaati bwetunzi. Kati guno omulembe abantu bonna beetunda naye bali simaati. Bw'ogambye simaati. Baani b'omanyi abeetunda bakola enkola ezo? Eziriwa bangi naawe bangi nnyo. Mbakumanyi. Nalaba ogamba kasuku juzi nti n'abayimbi mwebali. Bangi nnyo. Abayimbi abakyala. Nnyo abakazi guno omulembe buli omu. Gwe omukazi ennaku zino ate Salama eno gye bali kati ngaani gwe. Babula gamba kigambo kimu lwakuba kati abakola amateeka tebatulabamu. Naye abakazi babula kujja na tteeka lyabwe ditongoza nti no love no money. No money no love. Babula ditongoza naye baswala. Obuzibwe abantu bali eyo balina endowooza zaabwe naye baswala oziyisaawo. Kati ani akwira akakiiko ako akagala okuleeta etteeka no love no money? N'abasajja bakimanyi. Abasajja tebakyalina budde. Abasajja olaba guno omulembe. Abantu baagala kolerera abaana baabwe ssente tebakyalina budde bwa kwonoona. Gwe buli woddaawo. Kikyolita okwonoona nnyabo. Buli woddaawo kati edda wakwananga omuwala n'omuwerekera n'omukwatirako amatooke n'enkya ne muddayo n'omuwerekera n'omukwatirako amatooke. Olwo n'otya n'omugamba mb'owaaye kyenjagala kye kino. N'enkya n'omuwerekera. Naye oyo omuwala y'omu yayina gwe yawanga buli lunaku nga ye yamugambirawo owaaye empa. Naye nga gwe fala owerekera n'amatooke nga ye bamukabala. Kati association eno nnyabo abantu obudde we batayina oyo gwowerekera mb'otyo omusaba waliyo eri amukabala ate ku bwerere naye nga gw'oteekamu n'owerekera n'enkya n'oddayo ate ye watamusabaga oba gufala oba kifala kati kambuuze omaga kisimplifyingamu. Abasajja nabo bakisimplifyinga tebalina budde. Kati kankubuuze omanyi nti nno abasajja nga balina laavu ennaku zino. Omanyi kati abantu abakyasinze oyingira ennyo okutemesa abawala nga bo ebintu kati tebakyagenda ku nguudo. Abantu balina obuvunaanyizibwa. Abantu basajja bafumbo balina ebitiibwa. Tasobola kujja paakinga ku luguudo misana. Ate ekisooka abasajja abenzi bayenda misana. Omusajja omufumbo ayenda misana. Lwansonga ekiro mukazi we abamanye essaawa zaava ku mulimu. Kati ku station katugeze labayo gwe ku station oba ovaayo ssaawa 2 mukazi we aba akimanyi travelling jjaamu awo
240 oba 3 oba oyina obberewa ewaka ate tosobola kubira mukazi ate wanagira ate okubemu kamu ate obere ku pressure ate omuwe ssente zo kati kyakolera ddala agamba aba extension nfunyemu emergency kanfulume mkowali misana nga lunch time ngagenda gifa bakulanga akomawo ekironga ajje waka ngajja mu budde owulira ekironga ajje waka agambe nti oli ku kituufu ekironga ajje waka atuuka mu budde n'ogamba omusajja atayenda naye ngamba gezeze nabagamba omukazi tosobola kugaana musajja kwenda nga yayagadde omala budde labayo ze nina mikwano gyange abawala babeera ku mirimu bali singo naye benda ku basajja bafumbo kaakati abeera awo atudde ku botiki akasimu ne keewulungula nagamba nkuumira akaawo naawe tamusaawa ze 2 mmeka naakomawo ekiro omulabawo naawe ogamba oyo mukazi si mwenzi aganyabo namwe owezi bwatuuka wala nze nsiba ngamba bawala tosobola gaana musajja kwenda nga yayagadde ate teri mukazi asinga musajja magezi abasajja bagezi nnyo namwe muli bagezi kati maama oliteralinga ddi ove ku lujja ogabe bino mbimaze musajja kika kyayinza okujja njagala nnyo omusajja omugabi oli omugagga wuuyo si wamugoba omusajja omugabi yakuwa 10 kyaffe omugoba oyo twali mu business ate kaakati kola woti oba oyagala okutunda ku kutabukeko gwetandika gwa mulavu na bakiraya nti bojjaka nengo so kivaamu so kivaamu kasita nfuna omusajja omugabi ate omugabi atya nze kati kola woti ekintu kiri bwekisi njagala mukyusa ebintu engeri gye mulabamu ekintu kino ekyokwetunda mwe abantu abamu obagamba okwetunda ekibajjira mu bwongo bali abakyala bali ku nguudo abantu ennaku zino beetunda oli ne waaba mufumbo kati omukyala wo oweewaka yasobola obba mufumbo naye ng'ayenda na mwami mufumbo ng'oli omwami omufumbo alina kudda waka ssaawa emu nga naawe ogenda kudda waka ssaawa emu ng'olina osanga mukyala wo ne yeewulungulamu emisana ng'abaana bali ku ssomero n'agenda ne bakikola n'akomawo n'omuwa ssente naye mmwe owange entamba naye anti nza muvuga kati aliwa muyina mu motoka wali omulabye kati gwe kankubuulire ku nsi kuno abantu babiri abasinga obuzibu naye mukyala gwenze naye wali omusajja nga yayagadde okwenda n'ekikomera kibuuka omukazi nga yayagadde okwenda ku lw'essente asobola n'osula wansi w'ekitanda kati sooka onsiga ekifaananyi omwana ye ayirudda wakati gyali ewa jjajjaawe gyali omwana omuyimbi kati vibe yaddamu akasente kajja manager akasente kajja industry bagita ak'obuyambi gyali alabirira omwana we ebyagundi Vanessa ne Brunoke bakoze batya anti Vanessa gamba tamu obuyambi kaakati obuzibu buli we buti kamba nnyonnyoleko abawala abagala ba serebu ekigambo serebu kitegeeza ekintu kino wammanga showbiz kitegeeza show business kitegeeza nti omuntu nga wazze otumuve ku kunze wano nze saagala mmanya naye omuntu nga wazze otunula mu kamera wano ng'oli mu show business kitegeeza weewole wiigi ya Eva eyakabi weewole empale ya Jennifer weewole topu ya Martha ne hiruzi za maame yokubo lyokutte wulira baserebu baffe baveeho ne hiruzi oba sicho genda mu dduuka lya Brian bipangise jangu okole ki wulira bipangise jangu otunule mu kamera fani wakulabe ng'oli ki ng'oli smart agambe yoyo gundi yoyo star ye fani wo kyayagala kula ng'oli star tayagala mmanyo oba ebintu wabijjeewa kyekyo kye bayita show business ne mubaamu n'abamu nga bakola ki nga babirina nabyabwe ne mubeeramu n'abasinga obungi nga babipangisa so ogamba percentage esinga obungi lindako kyenjagala okugamba nti eno business ya showbiz ekiri eyo mundu omanyize ntuukira ddala mu bantu mu buli kika kya muntu waliwo abayimbi b'emmanyi nga yakuba oluyimba ne luhitinga boda to boda n'ebweru ne lufuluma naye ng'oluyimba lwo olwasooka olwahitinga nga yali asula mu ddiiro ly'omuntu ng'engoye azitereka mu sitowa
ng'asula mu ddiro lya muntu ng'omuntu yamugaana ogenda mu kisenge ng'alinayo mukazi we ng'engoye yazitereka mu sitowa ng'olutuuka okwambala ng'akola atya ng'atereka engoye ng'aggyayo engoye mu sitowa ng'ajja akuba ekikumba ng'atunula mu kamera mwana nga tannakuba hiiti ereeta ki? Ereeta ssente. Kaakati abantu singa bategera ekigambo showbiz nti osobola osanga omwana waatyo mu mbeera eyo basireeyo abangi bali eyo e Kampala bagala yagamba serebu gundi ne bakako bwe basikimala abamu babiteekamu ne ssente. Nze nalina mukwano gwange nga ngamba abayimbi ba wano nali nwana nnyo okwetuusaako kabbuluno kaako kandabikira bulungi naye nakeetuusaako dda era sikyayagala. Kani imagine omuntu asobola okubeera eyo nga yeegomba kwetuusaako. Queen saagala owayirize bantu wano. Ate nze mbeera mu bantu. Nze omuwala yaŋŋamba yali yeegomba kwetuusaako bulunoke. Namwetuusaako bulungi ne beekubira n'ekifaananyi. Sebo nja information saagala byakalebu. Abaana bali eyo. Nga ye agamba nkubulire njagala kayimbi ako ne mmala nkeetuusaako bwenti. Ekyo gwani gwali ofu kwetuusaako. Tonimba olibeera muko naawe emyaka ani gwali ofu kwetuusaako. Saagala onimbe tubeere bamazima ani gwali ofu kwetuusaako. Gwe nga gwe. Nze? Nali njagala nnyo basita era katinista. Owaye leka mpa abantu information gwe bamu ebyo. Ndabayo. Njana ng'ombuulire ogambye munno yeetuusa ku Brunoke si bw'ogambye? Njawo ombuulire ani omala gwali ofu okwetuusaako gwe nga gwe. Ate Brunoke tongamba nti naawe wagira. Kati kyenkugamba ekintu bwe kiti nti omuwala buli waayagala okwetuusaako serebu akola kyonna oba sita asobola okukola kyonna. Kati waliyo n'omuwala asobola obbeera kati saa zino tuli ku bya Brunoke. Waliwo abawala ababeereyo omumanyi muvubuka anyirira. Aliyo abawala ababeereyo ne bagamba ayo omuvubuka mulungi ayambala bulungi anyirira alina erinnya kaakati we mwetuusaako n'ensigaza olubuto lwe wenti nange omwana ndooza gwe naazaala ajja kubanga ye ajja kuba serebu. Kati abakazi tuli bwe tuti. Omukazi buli watunulira Brunoke ng'atijjisa buliyera. Omukazi abeereyo n'agamba kirabika nange we mwetega n'omwana nga ajja bba serebu ajja mutijjisa ajja bba mulungi nga ye. Ekyo kye kiba mu mutwe era ndowooza yeeba erina omugamba fuba nnyo weetuuseeko Brunoke. Ekyogezaako okugamba Vanessa yali alowooza nze njogera byange fuba nnyo kuba kati nze ndaba ekiyombya Vanessa expectations. Naye ate taata bwe nolabirira omwana si bwe kiba? Expectations anti ze ziri mu munyiza bukye yali asuubira kirala. Kati oli asiiba atijjisa oli omwana omuwala. Kakati ono omwana omuto bebi alina emyaka emeka? Ali myaka kati ng'esatu. Oli omuwala alina emeka? Oli mukulu aweza kati ng'etaano. Etaano. Kakati oli omuwala oli bebi omukulu bamukuzizza mu life ya limelight. Kati ono we yatunulanga ati n'alaba nti oli buli ssaawa aba akutta omwana ali responsible father naye ekyo yali asuubira naye kati oli tapostingangako na ku mwana woona ensi temumanyi amukuumira behind mama wooli Eden Angel serebu ate ono wajjanga mukisa gwe naye bebi yensonga kyali mu butaala. Kati n'oli tayime ejja kukola ki? Ejja kujja. Abawala tebaliiko gumiikiriza. Omuwala kasitaba ng'alina byakusuubiramu. Omuwala olaba serebu byasuubira bingi. Bamuwa akasente ka bizinensi emitwalo 96 yazirya. Naye ate nawulidde mbu omuwala sireeya. Nze kale ebyo byonna saagala bigendamu. Naye nze ndaba ekisumbu woono omuwala bye yali asuubira. Abawala bye balaba baserebu basuubira ebintu bingi. Ekisuukira ddala aba asuubira mbu serebu alina ssente, aba asuubira mbu serebu asula mu nju ya kabi, aba asuubira mbu serebu alina emmotoka. Abo abaana abamu baserebu balina emmotoka naye bakyazisasula looni. Wayimba ng'agenda asasula. Ate wamanyi kuba dating manager. Omusuubiramu bingi. Naye tomanyi mbu ali mu showbiz. Mbwalina kola bingi akulaga ekifaananyi ekirala naye ng'ali mu kifaananyi kirala. Kati expectations kyovola abantu bangi bavaayo nga bayomba birala ku bayimbi.
kati nga tumaliriza mu senior 4 wafuna mmeka? Aninze nasoma bulungi. Wafuna mmeka? Nasoma bulungi. Combination wakola ki mu senior 5? Senior 5 wajimalako. Senior 5 nakola entrepreneurship. Nenkola ICT. Nenkola history. Ne geography. Jogero mu. Hege stroke ICT. Ate nze nogola abantu aba senior 5 bammanyi. Nali entrepreneur mulungi nnyo. Makai second. Entrepreneur mulungi nnyo. Nnyo. Wali wagala kubaki? Ngandi atabayingira mulimu guno. Aninze. Nali njagala beera entrepreneur. Era ne kino entrepreneurship kuba najja n'ekintu nga kyange nzeka. Wanji mama. Nga kyange nzeka. Engeri gye nkikolamu era ojja laba nga kyange nzeka. Mulimu guno gwokola na principal. Aninze. Ate otegedde ekintu kyange. Anti era buli mwaba kone gundi gwalabirako n'agamba nti gundi. Oizo ngamba bad black, oizo ngamba gundi. Leo tugamba mbera babbi munya ko osente za fechiro abasajja nga beba sene bagira. Mulimu na banange mwegendereze. Mulimu n'abawala abali mu muguno mulimu gwaffe guno ogw'okuguzaako oba ogw'okukola ssente. Mulimu abakyala abakozi naye nga beekwese mulimu gwaffe kubba bubbi. Ate abasajja ekikulu mwagala nnyo ebintu ebya layisi. Weegendereza abakazi bano wammanga ng'ogula. Ekisookera ddala. Weegendereza omukazi gw'ogamba obusente obutono nakkiriza ng'olaba tabulabika. Weegendereza omukazi gw'ogula n'akugamba emitwalo 3 n'omunyiga paka ku 5 n'agikkiriza. Oyinza olowooza omunyize lwa mbeera naye ogenda tuuka eyo mu ruumu akubbe. Kati omuntu alina kukola. Abawala balina wiigi batambula n'eziwiigi naye nga ziringa nviiri. Agenda kukugira dollars oba agire sente nga ye yakiriza buli obusente naye amanyi agenda kufunako ezisinga ennyingi. Agenda kuzigira bwati oba sikyo akujje mu wallet abbe sente zo. Osegeera omusajja waba agenda mu nsonga zino waliwo waluzinga control nga takyategeera. Wanyi mama. Waliyo bafala. Omwala agenda kukwata sente zo azibbe aziteke mu wigi. Omugambe kankukebere okebere buli wamu ne mu mpale ne wansi okwate yo nga toyina kyolaba naye nga ziri mu wigi. Ate gwe tejja amagezi tegajja kuweereza. Oba sikyo omwala agenda okukkiriza obusente obutono ayingire mu room aleke olujinga luggule muwala munne ajje ayingire nga gwakuli serious akuzibya amaaso agikutaddeko wenna owunze muwala munne ajje ayingira adde wansi w'ekitanda ono yefuula ku romansinga empale yo omuli wallet agikwata agikanyuga eno. Ono ajjemu buli kimu ajjemu ssente zonna mubeere akutunuze n'akuteeke mu direction endala. Oli afulume ne ssente. Kakati omale ojje okwate mu wallet. Nze ndi ku level ndala nkugamba bino ebintu wammanga. Ate nze njagala nnyo abasajja kyova mbagamba ebintu bino wammanga. Naabo abakyankala nnyo omulimu gwaffe. Amale afulume. Kakati gogenda ova mu kikolo. Ogenda ova mu kikolo. Nzimanyi. Kakati gogenda ova mu kikolo. Leka ngamba abantu. Nedda. Ogenda ova mu kikolo. Walikozesezzaako tteeka eyo. Okwate empale nga temuli ssente. Omukazi tojja muwayiriza. Ate mubadde babiri. Temubadde babiri. Oluggi lubaddewo. Towulidde ayingira. Waliwo gw'owulidde? Tewali. Gwayina ekizibu gw'atayagala sasula munne era wagamba munaye pasente lwaki wazze ate ng'omanyi toyina ssente. Kati gwe tosobola ani gw'onenyawo. Osobola ogamba mbu omuwala. Kizibu. Kizibu. Kaakati gwe kyenvu dola nkugamba naye mmwe temumanyi biri mu kwetunda mubirabira wala. Mulimu bamafiya nga bo bayingira dda mu mulimu ogwo. Ng'olaba muwala avuga motoka ya bbeeyi, olaba muwala akola atya, akola atya. Okwetunda kwatuuka wala. Mulimu ne bambega mu mirimu gyammwe. Egy'okwetunda. Lwekuba mulimu abantu nga bakozesa abawala babeetunda. Obakozesa ebintu. Kati goyinza obba ng'oli mugagga. Ng'oli awo. Naye ng'oli ayagala okutuuka kalina kukozesa mukazi. Kakati ate mulimu ebikyala ebyo ebikola emirimu bineekolera gyange nga binyirira. Nga mutuufu tosobola kiraba n'okirekawo. Nga naawe olaba kikazi kya bbeeyi. Ne bajja ne bakikutega nga mutuufu olina oyitika.
ovadde mulimu guno tukufunira omusajja ove ku lujja nkute ngende omulimu wammanze bambi njagala nnyo abasajja abagabi mbeera nnyo mu relationship n'abasajja abagabi omusajja akimanyi nti woyita omukazi ewuwo nemukola byemukola oba olina omusiibuza ssente naye kaakati mmwe abasajja kambagamba akantu kano wammanga obadde okimanyi nti oyo omukazi gw'okwana n'omugamba bebi jangu ompeeko jangu ondabeko oluusi aba ayagala okujja naye alina ekintu kimu ekimugaana mbulwa nsonga mulimu abasajja abamu bw'ojja n'olaba wamala okukola byakoze n'amala n'agamba twerabe ku ssimu twerabe oba si kyo n'akudropinga n'agamba twerabe n'otyo omugamba nti owaaye nabadde njagala kasente oba oluusi ate n'abalina emmotoka baakisussa taliko bya transport abasajja abasinga balina emmotoka agamba nze munnange ebyabasajja okunziba ebyabakazi okunziba nabivaako teekamu amafuta gange g'etaano nenzija nenkupiikinga n'oŋŋamba njagala lya kino nenkutwala enkoko nenjigulira ne chipusi na buli kimu ate ebyo bitwala ssente mmeka nenkutwala mulumu nengisasula nemala nenkuvuga paka maaso g'enjuuyo nenkuteekayo kati ssente ogenda kunsaba zaki anti abawala abamu batyo okugamba mumpa ssente bagamba transport kaakati omugagga najja n'akusuula ku nnyumba awo toyina ngeri gy'ogenda mugamba mbuki transport toyina ngeri gy'ogenda mugamba mumpa ku ssente agenda kubuuza wazze kwetunda kakati ky'oba olaba omuwala omuyita naga ndi bize aba yeeraliikiridde toyina oyinza obutamuwa mulimu n'abayaaya abakubuuza owaye wazze kwetunda mulimu n'amuboga transport nayita owa booda we yakuvuga akutwaleyo omuwala najja ewaka n'ayomba n'agamba tampadde ssente biki kati olulala anyiiga oluusi asangibwa bambi olaba abakazi abeetunda oluusi asangibwa alina ekizibu mama yamukubidde mulwadde obwana balina abaana be baweerera mu byalo abamu ebyalo biyimiridde ku bo family kaakati najja n'agamba neyeekaza n'agamba onompaayo mmeka nze nina omwana omuto gwentera obeera naye yaŋŋamba nze nakoowa ogenda ewa musajja n'omuwako ekiro kiramba n'amala n'akuwa omutwalo n'ogamba kale singa namugambye ampe ssente oba ye mu ndowooza yaba tekimanyi mbw alina okuwa ssente eyaddako omukubiro manyi kye yamugamba munange mpozi ng'oŋŋamba mbu ompa ssente ng'awongazija kati kyenkugambira mbu abakazi bonna kati baagala ssente lunaku ki bukyanga otandika kukola mulimu guno lwotayinza kwerabira olunaku the best and the worst olunaku lwesiyinza kwerabira sooka n'olulungi ompe n'olubi obufunze nga tumaliriza jjukira bulungi zijjukire bulungi olunaku lwesiyinza kwerabira olaba ebintu bino ebyokutemesa waliyo abasajja baamika ebyo bibiri abagula abakazi either abanga obutonde bwe bwaleeguuka ne busukka ku bw'abalala wali ababage abanona zimagejjo olumu zigayuuka ne zibayitako ezo zimagejjo olumu zimanyi okukola extra size gwe n'obeerawo ng'abawala bakudduka buddusi oba si kyo abasajja ekika ekyokubiri be bano abasajja ng'alina obutonde butono ng'abakazi nga balaba abamalira budde nga bamusumbuwa n'agamba kantemese nkuume ssente zange ekintu ekyokusatu be basajja abafumbo lwansonga olaba abakazi abo abafumbo abamu webalwa mu bufumbo bafuna ettima omusajja wamukolako ekintu kimu ng'agiziba ati sijja gikuwa olwo nalowooza alumya okitegeera kumba ayonoona bamanyi agamba agibikka ati naga kamulumye n'agira ati ettima ajja gifunawa biki n'atamanya mbu bangi buli wamu zijjudde ne bbawe bazimusaba bambi mpaayo etaano kaakati omusajja omukazi oyo omu amumye emaali ye mukazi oyo omu alina abaana babiri balina okudda ku ssomero ye mukazi omu abanja renti w'ewaka ye mukazi omu ayagala ez'enviiri okitegeera ate ng'omusajja alina okikulwa kuba yeekominti ng'alabirira oyo omuki omukazi kati omusajja oyo lwakuba alina omutima ogw'obuzadde tagenda leka baana be bagaana essoma
alaba wanajja ebbali n'akwana omuwala omulala n'omuwala ayagala ssente n'omuwala ayagala omusasulire enviiri n'omuwala ayagala omusasulira rent kati omusajja oyo lwakuba ayagala nnyo mukyala we n'abaana kyagenda okukola agenda kudda ebbali agamba omuwala nkuwa mmeka ompeeko nti mpa 5 mpa 10 ng'azimuwa ng'amuwaako ng'akomawo ng'asevinga ssente zaki z'abaana be kuba okwana kwa bbeeyi kati kyovudde wankugambye abasinga ottemesa ye basajja abafumbo mbulwansonga abakazi abo be basinze okupromotinga obwamalaaya babikkanye emaali zaabwe baba bamanyi balumya abasajja okitegeera kaakati olunaku lwesirierabira omusajja yajja yalwanga nkwana bulungi kati olwagira nga tuteesa bulungi nnyo nga ninda ne ku mulimu nga mugagga akamotoka kiriya buli kimu ssente buli kimu ateekamu nga ngamba ngenda kukuwa ku ssente nga yajja nteekangamu kati olwagira ne tugenda ne mugana naye nze ebyo bye mutwala abawala ne mutabawa ssente ojja zimpa nga ngenda zikuwa nga tuteesa ze twateesa nga tutuuka eyo omusajja nga yeeya omusajja yakula ng'omusajja yakula oli nali simulangako ne mubulamu bwange bwonna ninga ogamba oba nalina mu kirooto watya ng'omusajja yakula nasooka ne neesikamu nti ati emabi lwakudduka naye nnolo naye n'ategeera mu bukyayika nanga nkiki koza ati wali nga mafiya waaba tatya bulira bwite emboozi gwe oli omusajja ali kirala muko ng'era Steboni waabanga yeegumya nga noonya ngeri ya handolinga mbeera naye olwamala weeba nampa ssente zange yampa yanyumirwa bulungi kuba namuhandolinga bulungi nnyo nampa ssente zange olwakyuka ati nange nekyuka konze siiti oyo ye ne waba namuli enkera namukubira mbu tuddemu twerabe ne muteeka mu bulakabisi ne muteeka mu bulakalisiti naddamu nafuna essimu endala tuddamu kweraba ddi ne musaayo mu bulakalisiti era bwakati akyakunoonya buli gye yakubangako blacklist tugende ku lunaku olusinga ati olusinga ng'okikubye ebadde negative kati lwasinga era buli mukazi anyumirwa nnyo ng'akikubye omukazi anyumirwa nnyo ng'azze n'asula mu bifo eby'ebbeeyi byatalabangako bulamu bwe bwonna ate n'anyumirwa n'alya buli kyatalyangako n'akuba essente ze n'amala n'akola ki amazing ate nga tomuyisizza bubi okitegeera emboozi ebadde nyuvu ngenda kuleka kamere kawoze ddobere ng'okalya naye nga bannaye Queen tujja banga tumuzza mpola mpola temutolina wa association bantu oba okulembera ebbanga lyomaze mu mulimu guno abantu b'enkulembera abali mu mulimu gumu ogwo just twagala tereza mulimu guno ogw'abeetunzi bannange twagala zimba Pentagon ogimanyi jimbulire twagala zimba kizimbe ky'omanyi ekisinga obunene mu Kampala jimbulire waliwo eyaŋŋamba amapeera twagala zimba ekizimbe nga kirimu nga amapeera nga 2 naye omaye ebigenda ogenda mu maaso mu kizimbe omwo twagala teekamu bano bamalaaya simasinawe mbeera simanga biki twagala teekamu offices ez'enjawulo twagala teekako institution naye bannange nenamboze twagala teekamu institution kati olaba abantu bangi bava mu byalo eyo nga bali kuno beetunda naye nga tebamanyi bye bakola kati mugenda bayinza balina obwana eyo buli mu byalo balina obuweerera bali kuno beetunda 15 mulimu guno bagukoze eki olw'embeera kakati kyetwagala okukola tugenda teekawo institution tubasomese olaba ezo technical institution tubasomese abamu bayige enviiri abayiga keeki bayige abayiga okola sabbuuni bayige tumaye tubaye certificate okitegeera
tubawe emirimu tubawe bukapito bave mu guno omulimu abamu babe bakola ababikola olw'embeera omanyi mulimu abikola olw'okunyumirwa nga gye bamuludde omukanika kati nga noonya bamukanika nga alina ebimusiiwa buli ssaawa kati ebyo embuzi n'obunzise odabakingira mu ng'oyagala bula yali mbeera ye conclusion. Thank you very much Queen Masolo kankute jatindi tujja sukkawo naye nga bagamba nti embuzi tebankadde kino kye kituufu embuzi tebankadde. Queen Masolo kamulekanyi awomera kamereke tujja batukwatagana mu next exclusive interview nga na guest yomala naye nga ne Brunoke anytime from now tugenda kuba tumuleeta DNA results bali muzikolako bwezinavaayo we shall break the story right here nga olabye omusawo yabadde updates so tujja batu following up story paka nga tufunye ekiddako. DJ Johnny P is my name. Follow me up on Facebook, that is DJ Johnny P Uganda, ku Instagram DJ Johnny P Live, na ku Twitter DJ Johnny P UG, TikTok kwendi as DJ Johnny P Uganda as well. Mwebale kutwagala. I sign out kangende nsange Sophie waka tabanga ye mulunguddemu nga Queen bwangambi. Assalamu alaikum.